okutandika ne week ejja, that is from Monday mpaka Sunday, Bobi Wine agenda kubeera ne very very tight and busy schedule. Olunaku lwe Monday asookera Kawempe North ne Kawempe South, then oluvaawo agenda kudda is it Mukono? Yes, oluva Mukono agenda kudda Kayunga, oluva Kayunga agenda kudda Buyikwe, oluva Buyikwe agenda kudda Jinja City, then oluva Jinja City agenda kwolekera mu kibuga Masaka. Naye tuogerere essaawa zino gwandaba right now, panic eri mu kibuga ky'e Masaka nange sigirabangako. Now different people abategeera ebyobufuzi mainly oba abagoberera ensonga z'ebyobufuzi bavuddeyo ne bawa endowooza yaabwe oba ne bakuba torch mu kiki kye basuubira ekigenda okubeera e Masaka olunaku Kyagulanyi lwagenda okubeera e Masaka. Otwogerera essaawa zino abasinga ku bakulembeze abadde balina embeera ne Kyagulanyi batandise ddo panikinga, obalaba batandise okwogera obutonotono oba obwamaama. Buli we bakola lwale yaabwe, for example Mpuuga Bwanika n'ekibiina kyabwe, buli lwale gye bakola bamala almost the whole rally nga boogera ku Kyagulanyi. Kati njagala owulirize bino ebigambo nga bannamasaka bateekateeka okwaniriza Kyagulanyi e Masaka ku Saturday ejja ne bino bikulu. E Buganda si kyewuunya ne bwajja najjuza Uganda yonna, nze nga bajjo e Masaka subirayo nnyo kyamaanyi, agenda kufuna abantu naye yabafuna dda. Teri message gyagenda otwalayo kyekikulu. Bw'anadda ku Mpuga ne Bwanika ajja kuba asudde. Anfune manifesto ya bannamasaka. Bannamasaka abo yekowa opposition ya Uganda. Manifesto ya Masaka yawukana ku ya Uganda. Nedda ngamba ategeere ebizibu ki, omukulembeze omutuufu ategeere ebizibu buli regioni. E Masaka bajjawo ebibiina by'obwegassi. Cooperatives. Masaka yali ekola soda gwe bayitanga swepsi. Masaka baali balimi bamwanyi, akatale kagwa. E Masaka einaba amawanga mangi, Abanyarwanda basinga bakunganira Kyotera, Abatanzania, Abanyankole bonna bagula Masaka. Very true. Kati oba ogenda e Masaka Kyagulanyi packaging message yabaki takola zake bye yakoze Jemiti yana kulumba yesibyewo nabo. Yabagamba nzize wane Masaka. Nzize kulanga tokomyawo zigulo wazi zaffe. Nzize kulaba ngemwanyi yaffe ddamu efuna akatale. Masaka yemu kubiyayamba Museveni okujja mu buyinza. Eyo base basale musale bonna batwala ya amaanyi, bashabani bonna Rwegema yalinga akulira Western Access, wano basalenga bakube mundu okuva emugengo ogenda ku Balaxi yawa. Masaka kwe kwita oluguudo olugende mutukola ku boda. Ogenda kolera kiba na Masaka okolanga batunda ebintu byabwe Tanzania. Bonofuka president, oyina okumakinga sure anti Kenya sijo oyina okuyisa ebyamaguzi bwe especially. Buli nsi ekuliraanye ku boda. Tujja kola naye partnership okubanga ekyamaguzi kisobola okuyita mu direction yonna. Ebyo Kyagulanyi alina okukula. Ave politics wa individualism. Ave politics w'okuwalana. Anachewala tena. Mpuuga yigino wa Mpuuga. Mpuuga is Kasubi. Omulama gwe tuyiko, the struggle is bigger than Mpuuga. This struggle is bigger. Mpuuga obaleka ate kyabwe banakwata entebe abayita bagajina kinalinwanirira. Museveni bwe yakola bamutebira bamuli amolukwe. Tosobola kwasaganya ntalo nnyingi. Bw'obanga ofuganya Museveni yakola biki ebyamuleetera okuwangula Obote bwe yasaka Kayiira n'enkwanga teyabafaako. Teyayimbako nkwanga obbe mundu Kayiira simanyi. Focus ya Kyagulanyi ina kudda ku Museveni. Akyuse language amajiga mwegatteko. Kati muri mu byaddala muri mu kyakaali. Nze bonkyaza manyi politics gwe ngamba awantu wadda. Politics wadda tovuma. Politics wadda tosiga bukyayi. Kwa bwanafuka president agenda kutuga Mpuuga. Omuntu ng'olina kyolwanira ng'olina revolution gy'olwanira oteeka obusongo obutono ebbali. Mpuuga yattaki. Bw'aba yali ebitaano ky'ekyamagulu ku ntebe gy'ayagala. Afuuke governor abe nga yagaba ebitaano. Kyagulanyi afuuke president abe nga yagabira Mpuuga ebitaano bye yalya. Is that an issue? Tulaba nti Museveni obusirusiru bwaffe obujega bwaffe bwe buyambe Museveni okutufuga. Bw'otuuka e Masaka tolumba muntu yenna. Nonyeza candidate baganda ono Mukasa ye candidate wange yagenda okujja mu State House. Babanga ddala ogenda mu State House bagambe. Ono Mukasa yagenda okujja mu State House andeetere ebirowoozo bya mwabe Masaka. Okay. Tulina ekizibu nti President Museveni yafuula Masaka City. Ne bwe yali agifuula City teyagoberera mitendera. Museveni.
anti yajifuula the made cities by law anti bayiro leka kati byayita ku mulembe gwani lwaki bulijjo si city kakati mbadde nkugamba Masaka yafuuka city nene bye mulinga abali mu kyalo ekirirulo omukulembeze alina okugamba abantu naye bwanadda mu bino bwanikaako kabwanikaako nikwenda tulingiye entaledi mu nupu Masaka si Masaka yokka yeri entalo nti Kyagulanyi alina okutuuza abantu be obagaye kati it's time kuyingira State House alondeka ayagala bufo wa parliament ayagala kabampane na nduulu oba ayagala buyinza nyinza okwasimanyi kigendererwa ki omuntu alina ekigendererwa ky'okutwala entebe you change the language lwaki ngamba Kyagulanyi akyusa olulimi nga ne Kagame Rwanda gyali agamba this guy has substance buli okwata akazindalo n'ovuma enduulu ozifuna ezo enduulu tezirina makulu kati kana kino kankikubuto abantu abangi be yafunye Arua n'abantu abangi bagenda ofuna e Masaka n'abantu abangi banaafuna mu Buganda tebalina makulu nga tewali plan B ontegedde Besigye yabafuna talina kyebakozesa naye you rather leave this audience n'oleeta plan ki omuntu okwegattako my friend mmaje okuwa ebyama ensi endala okwegattako balaba bwongo obwo ne bagamba this guy has substance kati language eno nange singambira ku TV ngampemula banja batasobola twala byenkola ki tetukukyaza ni wano ontegera buli kyenkugamba kakati language eno kintu kikulu you think beyond these small issues sawa zino Museveni ayinza kubanga tayagala Anita Among ne baliwe bati kati tight Kyagulanyi ayige obutalaga nnyo kyazaako na busungu obusungu nze nkola program busungu tevaayo ne bwe nkola program nga ndisobe evaayo kati message gyagenda okugamba bannamasaka egyo kyusa emitima gyabwe ne bwanadda ku mpuuga nadda ku bwanika obunyenyenkule musitwago butalina kye bugenda kukola agenda kuba losing ajja kuba busy for nothing era kyabugwaganya okugamba yakikubye yafunye nga tekirina kiteri kiddako guno omwezi ogumu okusigaire Kyagulanyi asobola kukyusa mayindi y'Abannayuganda bonna ne bamugoberera kubanga population ente kusigula ne Museveni abafuna nga ayagala ne wakosobola okumobilizinga n'ofuna abantu n'empuuga yabafunye abantu antusije kama tebalina makulu balina amakulu ng'olina kyogenda okubakozesa ontegeera oba tontegeera naye Uganda yonna ne bwekuŋŋaana mu Mbabazi mu Kampala nali pitaka Besigye yakuba laale nakivunga tolina woolinnya ojjukira laale eyo naye bali tebalina makulu kuvimba mu buzimbi mbu twakikubye kakati zaate nze amambazi yakuba lwale nambole wagira balaale kati abantu beyafuna bamanyi bali bangi kakati tebalina makulu kati njagala Kyagulanyi akyusa strategy tufunye abantu bano tugenda bakozesa ki bannamasaka bazze emitwalo 2 tugenda bakozesa ki message kije ngendo balekamu bagambi balekere mu message ya unity tubanga bwebuliranga kino kituuseewo mwegattanga temoyawudde mu ddoboozi temoyawudde mu ggwanga ne tulwanirira eddembe lyaffe omukulembeze bwakola ki naye empisa kintu kikulu nagambye amawaggali amalala okuvimbavimba kano takuwa mukisa kubanga tukirize bino bina tubikola Katonda yalonda omuki ate Katonda takola nga abantu bwe basuubira oyinza okuvuma Museveni nga tumwagala ku mutima ng'era Museveni mubi nnyo neka namulekawo olw'amalala ge muyina ng'agamba bwe naawa bano tebali tolerant bagenze Masaka bavumi bampuuga babalese ku ttaka balaze enemy Katonda takolera mu bukyayi Katonda akolera mu kwagala bw'oba oyagala kununula Uganda yagala n'abaabula kati mpuuga mutwale ng'endiga eyabula tomuvuma mubuulirire lost sheep kati bwe mba sikuwagira togana kunkwata mu ngalo mbuuza gye balesebo tambula genda Katonda akola naye buli lwoba n'abaana bono muwalana nalabye Zaaka alinga avuma babaagala nfujja okugera manifesto yali mu kuvuma katosobola kuva mukulembeze mugezi ontegera bulungi ekugamba tosobola genda mitiya n'ovuma ate baagala omwongera maanyi ontegera bulungi gwe Zaaka gyamukola kampeyini yo leeta manifesto yo banetukwatagana ogenda kuba wakabi ekimuyisa nti olumu bamugamba nti awuguka enjogera kintu kikulu wakko kakati Kyagulanyi agenda kukola ebyafaayo e Masaka baana bakyusiza mu approach kintu kikulu wakko osobola okugenda mu ofiisi y'omuntu ng'oyogera bubi n'atakuwa ky'oyagala kale bannayuganda batwale nga woofiisi bannayuganda ye ofiisi y'ebannabyabufuzi bannayuganda babalimbye emyaka 4 bakoye Museveni naye babuliddwa muntu kyayinza ate okukola nga Museveni bwe yajja Museveni yajja yeefula mulungi yajja yeegonza yagaze sirina buzibu ku muntu yenna n'agenda ne Nairobi n'ateesa n'ettokero lutwa Museveni yeefuuyira titokero lutwa aganye okwegatta nange
Nengo omusajja yamugamba ngenda kuwa Minister of Defense. Museveni bwe yajja mu Uganda yagamba bye twateeseze Nairobi temuli kuza kabaka. Nebikola ki? Kati Kyagulanyi akule amanyita alina omwezi gumu okutereza obulamu ate nga kisoboka. Kati kankubira kino wako. Bana abantu abali comfortable mu office gaabwe. Kyagulanyi bwakyusa language naba mu hatred politics n'agamba nti njagala State House Entebbe ntoweni ale mu oli wange owaddipi oli wange Mpuuga oli wange tuseka tufuna Mason yemu kuyingira State House Kyagulanyi asobola naye approach Museveni gyayagala atekemu kibayita divide and ki kwa Museveni yasoma akagambo kabayita the prince Katawo bawule yawulo bafuge bavuwazo bafuge bateke mu entalo ati zino entalo ziri mu opposition in setting Bobby Jalaga waliyo lutalo luyinda namayanja andi kakati ekiraga Bobi Wine nti mukulembeza soka atereza entalo za Nuupu eziri munda tosobola kwagala Uganda nga Nuupu ekuleme tereza entalo asoka abayite bukubi ne ba secretary general bayambe ku Kyagulanyi kati president wa Uganda Muwanga Kivumbi naye ali mu ntalo yandibadde atali Kivumbi yandibadde ayamba ate Kyagulanyi kujja ntalo mu kibiina nzo kwagala n'obutakwagala bugamba nti bwakonkwagala setaga kusembeza ne bobere Masaka Joni nga tonsemberedde ontegedde bulungi